N'olwaliro litandika Dr. Kizza Besigye ne munywanyi we Hajji Obeid Lutale bakomezeddwa mu Kooti y'amagye Makindye. Kooti nekubirizibwa Brigadier Freeman Mugabe ewadde ensala mu kusaba ku ludda olwabirwa mu lubadde lwagalira Kooti ya ssemateeka okusooka okuwabula kwayo mu nsonga ssemateeka ze balina okusooka okukkaanyaako. Kooti eragidde Dr. Kizza Besigye, Hajji Lutale ne Captain Oala Denis okuddamu ku misango emingi egyabasomeddwa era bagende mu maaso n'okuwulira emisango egyo. This court finds the cited articles not applicable in this application and finds that this court has jurisdiction in the case. Accordingly, the objection raised are hereby dismissed and the accused person should take plea. Oludda olwabira lukalambidde nga lwagala etaputa ya Kooti ya ssemateeka ku nsonga tezikyasibye enkalo. Ku nsonga zino kuliko Kooti y'amagye obutakkirizibwa n'obutaba na lukusa okuwulira n'okweyisa emisango gino kye bagambye nti kumenya amateeka ne ssemateeka. And the courts have said, by virtue of the appointment of the military court is not independent. Where the defense forces are the complainant, the investigator, the witnesses, the judge, is a trial before the court martial consistent with Article 28(1). Balera beebuuza kugira bwawabirwa gye baakwatibwa n'okuddiza mu Uganda nti enkola yonna eyayitibwamu yali emenya amateeka. Balera baagala okumanya oba Kooti erina obuyinza okuweesa abalina emmundu mu ggwanga eddala. Subsection 1 of Section 179 of the UPDF Act are unconstitutional as they are inconsistent with Article 28 of the Constitution. There is nothing in this Constitution prescribing how, who and how the decision to bring civilians to a court-martial is made. Bino byonna Kooti eganya okubikiriza endagiro omusango okugenda mu maaso. Oludda olwabira lulemeddeko ne luluma n'ogwengu nga bewuunya lwaki oludda olwabe terutegeera nsonga z'amateeka zino ze baagala okwebuuzaako mu Kooti ya ssemateeka ebeeko n'ebyemulungu n'enju zombi ziggwemu akakunkuna. Bategeeza nga Bannamateeka Kizza obutabeerawo ku kuwolereza abantu be oluvannyuma lw'okugulwako omusango n'asindikibwa mu kkomera emyezi mwenda ekirinyirira ddembe yavunaanibwa mu okuddamu oludda olwabirwa. Lutegeeza ng'ensonga eziringa ezogerwako oludda olwabirwa busongo obutonde nnyo buteetaaga entaputa ya Kooti ya ssemateeka. There are procedural safeguards for the trial of persons before the court, including presumption of innocence, burden of proof, and these are matters for a trial court. These are not matters that require constitutional interpretation. Bongedde ku balina olukusa olwaweebwa ssemateeka okuweesa egimu ku misango egirizibwa mu nsendera nga guno gwennyini gwe balimu. The Act provides a clear separation between the administrative functions of the High Command and the judicial functions of the General Court Martial. And this goes back to what my colleague and senior Counsel Kalibara stated, that the court, so the hands of court are tied. Quite absurd. They are not. That's why you're here. Oludda olwabira lulabudde oludda olwabe ate nalwo obuteekuba nakuzza musango nga bamenya ssemateeka w'eggwanga guno gujja kuba omusango okulya mu nsirukwe. It will amount to treason for this General Court Martial to proceed with the prosecution, with the hearing of the matter, in total disregard of this, because the Constitution, Article 3, is very, very clear on observance of the constitutional order, respect to the given constitutional order. Bategeeza ng'endagaano UPDF gye yakola n'eggwanga lya Kenya sirimu ku mateeka agafuga eggwanga lino. Paalamenti yekola amateeka eggwanga litambulira. Embeera y'amateeka erina okusikomugwa etuta obudde bungi ng'enjuyi zombi zeeragirira nnyo mateeka ekividdeko omulamuzi era ssente bwa Kooti eno Brigadier Mugabe okuwummuzaamu enfunda eziwera. Joseph Innocent Ssenfuma n'Obeid Lutale byakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.